babiri bawala, bataano balenzi, wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi, bataano bagenze. Kitalo nnyo, tufiiriddwa kinene nnyo. Nayogeddeko ekirungi maama waffe akyaliwo, nayogeddeko ne maama ekiro, bana bagamba bamubuulire, naye abaga njagala kwogera n'essali, era nayogedde naye ekiro, nagamba nti singa mu ababiri temubaddeewo balinzise n'ettaamale, naye bwe mubanga muweddewo nga nze nkyaliwo, wakiri nange bakubanga ennyondo ne banziika n'oyo asigaddewo. Yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo, era neniridde okugenda twali. Tamale abadde mpagirwaga mu famire yaffe, outspoken nga bw'abadde, ayogera ebigambo bye nga bw'abiraba, ebinyiza abamu ate ne bisanyusa abalala, naye ate nga badde wa buvunaanyizibwa. Kikulu abadde ayagala abantu, abadde ayagala abaana be, ate nga naffe tussaamu nnyo ekitiibwa. Kufiirwa kw'amaanyi, sebo tuba ne tufiiriddwa. Njagala nga nvudde Tamale, njagala okwebaza ku lwa famire. Okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano. Bonna sembe ey'okwogera naye ng'akyakonsatinga, badde neraliikiridde ssebo ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu, naye ssebo webale nnyo effort zonna ziwakoze. Njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi, ombadde ne mutabani waffe Jereba Tamale. Abasawo mbatawaanyizza nnyo kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo buli kaseera ebikwata ku mugenzi ono, nga ne bwe musanga nga si musanyufu nga mbabuuza leero mwamukoze eki, ng'ali stressed. Era olwasembayo bagamba nti muganda wo alabika ali stressed ne family, kubanga ndoza temubadde nnyo naye, abadde abeera ne ku social boni zaabwe zibabeerako, abadde abeera ku TV, abadde abeera ku rediyo. N'olwekyo nza mwandifunye emikwano gye gy'abadde avunga nagyo, bajje batuwe naye, banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi. Engamba famire wotetumanya ffe twakula naye. Ne bagamba kiki kijja okumuyamba. So, ebiseera ebisinga abadde ng'abeera munyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde, naye ng'oluusi tumanya ekiki kibadde kimunyiiza. Naye abantu abasinga ng'oluusi taawone, mu myaka gye mmaze ate n'abalwadde be nnambudde, ndabye abantu bangi nnyo Omukama baayise, ng'era mu bulwadde babadde banyiikaavu nnyo, naddala ku bantu be baagala ng'aba famire baabwe. Nga kiba kyebikiro abalowooza nti agenda kuleka abantu abo. So obusawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famire. Njagala okwebaza ofiisi ya pulezidenti, Pulezidenti Museveni akoze nnyo okulaba ng'ataasa obulamu bwa Tamale. Era twebaza nnyo abantu be yatukwasa, be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne State House. Njakusaba omwami Bikuulu ndowooza waali wano, oyireko abantu
okutugatta ne State House. Ate ne munnamawulire we owa President era naye atukoledde bulungi, Deputy Police Secretary akoze omulimu munene nnyo, eza naye waali ayinza okwibira n'atuwuubirako. Abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti office ya President naffe nga family tutuusa ku bwetaavu bwonna bwe tubadde twagala. President yatuwa offers 3 era zonna zituukiriza. Okusooka yatugamba nti biiri zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yajja zituukiriza n'asasula. President yatugamba nti bwemulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwanjagadde Tamale agenda ebweru, ekyo nakyo mukimbuulire, Tamale atwalibwa ebweru. Ku lwokubiri Tamale lwafa ekiro twakeera mu miitingi ne representative President bwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale okugenda ebweru, era ndowooza badde balindidde lipooti ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekyalo ekyokusatu President yatuwa welfare okuyamba families nga ali mu ddwaliro, era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira. N'olwekyo olwa famire mwebaza, yeebale nnyo okuyamba mutabani we. Ekirungi nti n'omugenzi yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri President, kuba nasobola okwogera naye ku saa alyokafa ku lwokubiri nanga nti mukulu wange mbadde nyombesa nnyo President Museveni. Yagaana okunyamba, yansuula ku jirigiti, naye ate ku ssaawa oluvannyuma ate akomyewo n'annyamba. N'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna President gw'anampa. Nali ngambye okukolera mu kabineti ye, nali ngambye okukolera mu bitongole bye, naye kati nzikiriza nja kuddamu omukolera. Ekyokubiri n'agamba nti bulijjo ngamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze. Mbadde mu ssomero njize era kati ngenda kuddayo mpulakitisinge byensomye. Era ne mukwata mu ngalo ne mugamba munange singa bali okkiriza ku lubereberye osanga tewandituuse wano, naye kirungi okitegedde. Nava mu ddwaliro nga musanyufu era ku Mande Saddayo kuba mbadde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula, naye laba mwenzirayo ku lwokubiri ku makya ate nensanga situation ng'andaba. So twagalira okwebaza abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera. Okuzaala abaana n'obanga ataazaala, naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe, era obadde bavaayo basabanga 5-6 bali ne taata. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubeera ne taata. Twagala okwebaza abo bonna abatusizizza abazza n'ebirala. Omukama abongere bye mwetaaga. Yasengayo ebintu bibiri. Ekisooka, abalina emyaka ng'egyange mwasoma obutabo bwa Adler Chase. Sirowooza ku muntu alina emyaka gyange Chase. Omusajja oyo yawandiika obutabo bwalinga 200 oba 300, naye nze nasomako 10.
naye mu katabo ako agambye the dead stay down, abafu teboogera. Nakanya katabo ako njagala nzirimu ebigambo ebyo, abafu teboogera, twogerera bwogerere. Newaddeyo okutuukirira omuntu yenna tamuli bwe yanyiiza, nsobola okwogera naye asonyiwe ettamale. Bantu bangi ndozadde baluma banyiga, waliwo institutions z'olaba sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba ababadde obubaka, naye olunaku lw'eggulo bwe naviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu na Katikkiro mu layini eyo ya the dead stay down, sigende njogere naye ku lwa famire. Nabo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi, tusobole okumalawo ebintu ebyo, ate bonnaffe awummule emirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala waliwo contradictions. Sebo Father okuwuliriza ku butambi bwa Tamale, naye akamu so ne munnamawulire omwaka ogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya, naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu kereziya, Father Kiibi okumpita akalambo. Sebo asomye wano si Father Kiibi, bwana mukulu gw'osomye, n'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo abo naabadde bamunyiigira, ffenna bakoze naye Tamala bataasa nnyo, ate ng'ayagala nnyo, ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye ne tuyigira walinga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bikulu. Gwe ssebo omuntu wagambira nti munziikanga nnyimire okusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'ogitwala nti kiri siriyasi era kyayogedde ali siriyasi era ng'okyabukulwa ekyo, tekisoboka kubanga tewali